Omukulu. Mwazine muntaiza. Kufunye nakunonyeza kuva ggulu. Gamba otya? Mweri papa. Tugenda bitya? Bitambula bitya? Gera womanyi music business consultancy, arts administration, n'okuwumba kuzimba industry. Okay. Ate no Uganda yakwerwanako. Tugenda kwerwanirako wano webigaana ebyambalo bya mutu biteeka wali tumaye tulinda kufa kwaffe. Kalikire ku Nobati. Nobati mabegako bebanga luna abadaza wana enyalima wana genocide awana abantu abagwa mu Karibeyo. Genocide ne enyalima mutwaliza wamu. Naye sazo no yavuddeyo ne yechango twanyuma okwesimbawo. Yesimbeyo ne bamukuba akaro. Naye awanda muliro. Kivudde ku ki? Nobati noyo yomu kuba promoters gwe nasoko okukiririzaamu ng'ogyeko ekiwayi kino ekyasooka bbalamu Architects era n'erinnya lituufu generational promoter. Ne Nobati yawabye kazenda kukolera ku bintu bibiri. One, agamba nti no yagenda eggulu genocide n'amuwa milioni 2 nga maze emyezi emeka? Emyezi 3. Yes. Nene ekyokubiri yamumya milioni 2 nga agenda okwesimbawo. N'avaayo na ranting. Zeno mukulaba okwange. One, Robert yakisusizza. Ekisooka genocide yamutuma okuteeka ebivulu. Fena tu invest mu music. For that disappointments, but there's a way we handle disappointments. Kaka for instance the music yaita talinga ne budde byentekamu ne sente n'amagezi. Nenzira mu advocacy era bye bine ebintu ebimukola kwa bamu bagulu babyetuuma. Then ekyokubiri ze sente za milioni 2 mbusimanyi yesimbyewo. Jeno omanyiye muntu wekisa ate communication ye eri via email ne sources ze. Kati ndoza Robert mukulaba okwange okumanya okusizira ku mood gyada ayogerera mu radai no bulumi bokumubaka lubagama bajja kunonyeza ndabajja nega kuba multiple sources like abambakalu then no kwanti music tamufunye munga we yali akisuubira n'obwo busungu bonna nayenze obusungu yabo managinze bobe tosobola omwami omulaba oyo fe tumita champion for the arts omwami omulaba abantu abasembeleko ne boogera naye yomuntu asinga ekisa ate yomuntu alina opportunities eziri nyingi kati approach Robert gye yakozesezza yenfu kati right now systems za government zikola ku art chovala ne mu budget bakoze ki batusoma kati sawa zino Nobody professionally speaking ali offside ndabe yemu mu banga yendo netandise okukola ne general bali badde mu advocacy tino omuntu agenda ne amwetachinga ko nnyo bwatu we baba n'agamba kati kano cake kasita wanafinya ko time ne mulako bana njogera ko nayo banengira bwenenga kati wano wafira muloge wano bugagga bwange kitawanya olunaku we tulikeera nga industry ne tukiriza nti fenna guno mulimu ngenda ko example ya music bapopuliza bulungi ne tukeera ku machane tutegira nti ono ye music era eno ye music industry kwetulya mulimu producer, mulimu songwriter, mulimu manager, mulimu record label, mulimu music publisher, mulimu instrumentalist, mulimu omuyimbi, mulimu ne music promoter akola show. Tifena tulina okukolera wamu nga twe complimentinga. Si ku competing nga twe complimenting, that's the word. We compliment, that is the business. Ne tukeera ku machano nikibeera mu mutwe wekiti. Omuyimbi nataka ku machano ga promoter andi yako. Atenda promoter nataka ku machano omuyimbi avimbirako. Atenda kitegede tutegeera yeyo business tukola ki? Salamu. Feba mu yeyo industry je tulimu era feba stakeholders bwe mwakola ogugwe. Ekyo twetaaga. Nze wendikera ku macha ekyo ne tukitegeera nga buli mwaka era ku macha nategeera nti kyekyo kyulina okukola. Kiba kiteredde.